Smart Media mbanirizaako amanya n'eddoboozi nze Mubiru Smart. Abatunoonya ku YouTube oteekamu Mubiru Smart Media, abatunoonya ku Facebook Mubiru Smart Senior, abatunoonya ku Gmail mail yaffe esoma Mubiru Smart Star. Lwaki kiri media, kino kiri senior, kino kiri star. Byonna bw'onaabinoonyereza ennyo, bw'onaatugoberera ennyo ojja kulanga byonna bisaanidde, ebitiibwa bisusse obungi. Nyota. Nyota. Kakati omwa camera person we kamubanjulira ate nga ye mugenyi wange nkyazuba yomeka Jajambaye. Present oli wa mulembe nnyo. Alina ebibuuzo byagala tunyumyemu. Bingi byagala okubutubuulira eggwanga ebikwatagana ku music waffe oba kadonkamu, naye nga tusinziira ku Smart Studios mutukolera ennyimba ez'ebika byonna okuzimba omulembe guno. Bye tukola tuwanika abayimbi ab'amaanyi tubakuumire waggulu nga n'abato be bajja. Tugende butereevu ndoza mu bibuuzo by'omukongozi wange. Kale kakati nga bwe nkugambye nga bw'ogambye nze Kabwejumbira, nze kakwata kamera, nze byonna olinga galesajja ebigira ate biri kuba n'ennoga. Kakati waliwo ekibuuzo ky'akadonkamu, ogambye okola byonna mu studio, okola byonna okulikodinga ennyimba, okola kati osinga kulikodinga kadonkamu oba music yono? Abayimbi b'osinga okumanya bya kadonkamu oba bya music yenna? Nsinga kumanya bya kadonkamu. Kibanga omusambi w'omupiira omugamba osinga kusamba super tere ntanga oba kiwogo kyante. Aba yayiga kusamba. Kati mba nayiga kukola music. Wabula abasinga okujja mu katale kange aka music oba mu kirombe kyange mwenfulumiza be bayimbi ba kadonkamu, kubanga ye muzibu ennyo. Yo teve erinoga nti naloose nenjiga okukola kadonkamu. Atambulira mu mitendera gita note solofazi mweziri kodi flows ate zaffe ziba tetuzimalaayo tuzibako tnedolote mubbako nzibe tubbako nzibe okulaga obukugu. Kakati music yenna naffe tumukola nyimba nyingi zanjawulo. Emabegeke twakola oluyimba kandu bajjukiza abantu balumanyi. Bamuyimba mwita Nathan Bwerenga, twalukola 29. Bwerenga yona yakola ne Fred Sebali. Twalukola mu 29 nga nkyale mu Kalo studio. Nandi Road kyuse bisenge bya kazigo kange nfa erudda n'erudda embaga zigwa n'ebidaala mu ttumbi. Yalwali mu dance hall. Kati ennyimba ezo wezito nyangu nnyo obozze waffe ne bw'osanga twakava mu tulo muzikola. Smart Studio erirudda wa bantu nabagaja kado kimanya. Smart Studio tusangibwa ku Kabuusu wano. Olabo tuva Kabuusu ku Toto neno bangaka ku Nabunya. Waliwo batunda ebimuli ekyemmanga. Ekyengulu waliwo kalina olwo tractor mu jawo kanikirawo mu maaso olaba ekipande nga kisoma Maxedo Resort Hotel. Owo kiraba waliwo na waliwo tractor emmanju we tuli mulyango gw'okusatu. Manju wa kalina eyo mulyango gw'okusatu. Wentula abagambo tebandaba. Simanyi lwaki tebandaba. Oba bayitawo buyisi tebamanyi obumanya. Kale kakati kadonkamu ngeri gye tumutegeera kuba waliwo abantu abeebuuza nze ekibuuzo kyembuuza kuba bwe tukutunuulira nnyo mu kadonkamu oli musajja w'amaanyi mu kadonkamu era industry eno ogikutteko nnyo ogyama bwe tugenda kubyetegereza byonna okwetololako music wa kadonkamu ebivuga bya kadonkamu mu bufunze omusango tugussa ku gwe tukunenya. Kadonkamu omanyi bulungi ebyakafaayo bya kadonkamu naye abaana bano abaliko gwabakolera n'abasajja abakulu. Lwaki kadonkamu ennaku zino mu bivuga bye gwe mwennyini gwamukola? Lwaki ennaku zino ebivuga tokyakubira ddala nga biri ate ng'obusobozi n'obuyinza n'amaanyi obirina? Ekyo sinze nkikola. Omulembe gusobola okukikozesa naye omuganda agamba nti ekyokuba nti amazzi mugakima ku luzzi lwerumu tekigeza nti n'enva mwe zijja kuwoma kyekimu. Ye sooka ono yezazza okuyimba kadongokamu oba kwanza omuntu wajjewa nkuyimba oluyimba nsooka kuba kagita yange nimugamba yimba nga togituddemu ogenda okulangira nonna byayimbye agwa mu bwebolereze mu nkoba za gita talimbi nja kwogera Oluganda bwentyo nga nsabise butasuba na muntu gw'ensonga muntu gundi bagundi. Ekirala kadongokamu bannaffe balaba mufula ekivumu. Kati omwana atuuka eyo n'agamba nja kuyimba nga Kafeero kyokka bajja mu studio n'agaata onkubira kadongokamu. N'abayimbi abakola bamba bikola nkubira ekidandali ekiriko
n'obula omugana naye kakati oba okaddiya omutwe tuula mpaawo ali n'ennya kuba tuleetera ennyimba za bbandi kati oli muyimbi wa kadongo kamu olinamu ati kati oli bw'ayimba kadongo kamu bwegenda ku youtube oteekemu omuyimbi gwokukasa nti wa kadongo kamu otaawuliremu lukoba kubanga kyensinga okwekakasa si ye kompyuta si ye keyboard lukoba luno era n'okutu kwange kuwulira nnyo gita kubanga ye carpet gye twaliyo omuntu n'atambulirako bwe tuba twogera ku kya music owa kadongo kamu weewaawo nga tukola ne music ow'ebika ebirala music bika ki ebirala by'okola ng'oggyeko n'owabayimba balinye ku mitindo simukola nti simumanyi ebyo ababikola bangi era nkugamba bino by'oyimba nze sijja kubikuba kubanga bijja kulaga nti bijja kunkyoboola kubiga bibaato binyini sibimanyi mpulira barora madafaka simanyi kibitegeeza agamba nkedde nnyo okuba navudde entuuma baabatumidde abalima mmere n'akakyayisi kanywedde n'akanywa eno nga mukampadde ye muti eno baana battu yeebalemuze yikukuuma omanye ebyaleero eno olukeesa maamu olubala njagala oyimbe byentegeerawalabula ebigambo kasidi kalamba nga babavumiddemu saabasajja nga gwakuba kale kakati twagala otegeera mu birusi maati nja kubuuza akasavu kanyama kakati enyonta ekuluma ate nekuli kusiiba niwanga bwonaaba kunywa nakusaaba mu birusi maati ewamwe wayitayo ku musajja alinga atudde mumba mu kikapo kunywa nakusaaba nganywa ku lubuto ye kakati mu birusi maati ajja atya okubanga ye mu birusi maati kubanga abamu tuyinza obiwulira saagala kutuukiza ku kibuuzo nti amannya g'amatuufu ye gwani kuba mu birusi maati siriwulira mu kika kya siriwulira mu kimuga kika kubanga nadda kubanga nze nyinza okubanga ngaagala nga nyina ne bannange abafaanana okugaagala okumanya obutuufu obulambulukufu kati mu birusi maati yani mu birusi maati linnya likola sente eyo branding name gyowulira nti sebata Fred omukulu oyo oba alina oluyimba nalwewuuba oba ddole w'omwana wannabwano nolira nti Vincent Sega walina oluyimba siisiri lw'amaanyi oba omulala yenna oba Harriet Sanyu ayina oluyimba basenga nabitaka oba ani nange olwange oluyimba lwange baluyita mu birusi maati ebiti yange mu birusi maati lwe luyimba we mu kuyimba lwe luyimba olumbeezaawo baluyita mu birusi maati kati ngaowulira nti David Lutalo David Lutalo nga tetubitegeera osaba kukapaapala ntubitegeera bayindamani mazongoto kati luziga nti sendi wa mubiru smart kati mubiru smart lwe luyimba lwange nange lwentunda mubiru smart bamuzaala luddawa zenduwe Bukoma Nsimbi mu tawuni awo nyini ate obuukanyula mu Kalevaali onogenda entuuma nkuzeewo mu biru smart ajja mwaka ki mu ndongo atandika atajjira mu kibiina ki kubanga mu biru smart twamulyako ng'omuyimbi oba oli awo oyinza okuwagala okukyebalama kati gwesobola kuvira ejjambaali n'okola ebbaala nga tonywanga ku mwenge ate era omugumba tagaba lya luzaalo kisoboka waliwo omukadde waffe yali agaba osiŋŋaanyeeko omuntu nga muyita seeka pasita ekyo nze nja kusooka okiteekawo olwokutaano nsabisa n'olwesande nsabisa kakati okuyimba omuntu taba na mwaka gwakuyingiriddemu nina ekifaananyi kya nabbi hamani basuku mu mwaka gwa 78 subira kindazeeko nga muyimbi naye ng'amanyiddwa bafamire ye naye nga muyimbi nakinku ngiraba mutya nnyo mu nnyumba awo waba yazaalibwa mu mwaka gwa 58 78 yalina emyaka ago kati ffe twatandika music twamuyingirira mu mabeere wano obumanyi basudde yayimba oluyimba n'agamba waliwo ekintu kye nayambala ng'ekikomo tugeze kyaliye yagezaako kwekyokolako nti kikomo nakijjira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuva buto ne maama bw'abannyumiza nakaabisanga ggono nga nkyaliko n'ekirira n'agamba wano mukwavula nayongera obbeeyagaza nga ngeegenya bye boogera ng'ayimba ate bwe natuuka okutambula awo maama bwampa obugalo nanyimbiramu natandika omwanukula kati ogamba otya abantu ntimba nnimba okuyimba kwava mu kyogero oyo nabbi hamani basuku yakunyumiza emboozi kati ffe bantu abaalimanga noddira enkumbi n'ogiteeka wano
anika No- tutulutu nogikwata oba tonnakamala oli basudde omulima nze baŋŋamba mama wange yaŋŋamba tewotatanga omuntu mukama amumuzimire bamwetanga omugenzi wumaka yafiira mu lutalo lwa sabiidilla jamiri mukulya batwaleyo mbu balwanire oba bikisi yagenda 94 byajjange waka n'agamba nyimbiramu nga ŋŋamba basudde omulimu omulungi gwenna ngasobola kugamba gwe nagabana gwenna katya wonna wonna nali mu music ebintu ebyo biringa ebyokusaaga naye nga tebituufu nali mu music kati just kuno kujja kukuba kunfuufu kweyongera kukakasa netukola nze natandika nayingira nze muntu yasomanga ebitabo mpandiika nva eno eno mpandiikayo ennyimba mu kuyimba najja n'obuyimba bwange nga butono nnyo bwalinga 45 nyingira mu kuyimba natukira mu mikono gy'omukulu Mathias Walukaga tubeera mu Namige omwaka gwali 2021 nga nyina empale empanvu emu kuba nali ngisomeramu ku secondary embuulire ebiseera nyimpi ebiseera ebyo empale empanvu yali agirina yali kabaka era wana abakulu abaana olaba batagala nnyo okumpa bitiibwa bamanyi mu biru gwe bala mpale nyimpi nga bamugyamu n'ekisaati waigiro oyambala mu ekyo ogende mu ku siteegi baba muli Katumba badije kikofiira bonna kugamba bakulaba baseka ne bagamba kyolabwanda bakatagane mu yegwoli naye nga yeggwe naye nga tukuba endongo nga batwala sente tumanyi kuba ebiseera ebyo twalina okuyitibwa kwekwatulimu okuyitibwa kuba kati bw'otuuka eno gye tusomera ebitabo okwekkaanya bagamba omuntu bw'otamanya kyoli osobola okukola ebintu byonna byonna n'obimalayo n'owunzika ng'osigadde ng'olina kugoberera abakola bye bamanyi n'ofuuka mugoberezi kubanga olimu okumanya kyoli ate omuntu amanyi kyali alekayo ebintu byonna byonna by'ayagala obwagazi n'abukuŋŋaanyiza wamu n'abusa ku kintu kyali amayengo bwe gajja manyi bagamba ennyanja ne bwetabanguka ebyennyanja tebigiddukamu tebiragawa babiyita byannyanja byali badde bigenda ku lukalu biri ebikola era obona akiwakka okuli okusuulira ku mazzi nekiriro kati ffe tuli byannyanja mu nnyanja tuli banna music mu music ne bwatabanguka katonka mu kivumo bandi biki music wabaseegu ffe mwetuli kuba bye tutunda tuyumbira muli ate n'abaguzi mwe bajjira wali weebuuzizaako nti omuntu ayiga atya gita kati omuntu tayiga gita omuntu gwebayigiriza gita era omuntu wajjanga olina ekikusobedde nagamba kankuwa amagezi mugambe emisonyiwa tompa magezi amagezi tebagagaba omuntu agamba kankuwa buleeyi kati omuntu ali talented bamuyitamu buyisi bamuwa bulamu nze gita najja njikubira eno nzikidde naga